abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba ku Dream TV mwebale nnyo ku lwa nsonga bbiri oba emu, naye nga ekikulu abalungi abatulaba mwebale okuba abantu abalungi mu maka, mu bigendererwa byammwe byonna, kubanga buli kyokola kirina okubanga kirinako enkomerero. Kale nno ekigendererwa kyo y'enkomerero y'ekyo kyokola, n'olw'ensonga eyo mwenna mufube mugume ate mukakanyale mugambe nti tulina okuwaguza eggulu lya kulwanira, empisa ennungi kulwana, empisa ennungi kulwana. Omuntu okuba omulungi sero lutalo okuba omulungi eri abantu lutalo kitulema, naye beesiimye abo abakirina kubanga si kyangu. Tulina omusajja wano gwe mumanyi Kipola, yaleeta endowooza empya mu bantu be tulina okutegeera. Omulungi tumumanyira tulina abalungi abayivu, abalungi n'ababi abayivu. Tulina n'ababbi, abalungi n'ababi. Waliwo omubbi omulungi ayinza okubba naye n'akusonyiwa okutta. Yali omubbi omubi ate akutta ate akubbye. Kale oyo si mulungi. Ne wabaawo abo abatafunye mukisa, abatalina mukisa, nga buli kyakola ye talinaamu mukisa, tebitambula ebibi. Oluusi nze ndiyita ddogo, oluusi bunafu, oluusi butamanya bantu, tolina gw'omanyi, oluusi gwe kennyini bugayaavu n'oga nti ebyo kambireke. Ne tubaawo n'ekituyita abasiru. Kipola baayita abasiru. Ye obusiru tabutwala nti kintu kiri awo kizibu nnyo, nedda. Alina emitendera gya kissaamu. Naye annyonnyola atya nti abantu abagezi abayivu beebo abakola ebibagasa bokka, naye nga bakoleramu n'ebigasa abaki abalala. Njagala tutandikire kwa nti abantu abo baba ababi oba abalungi, ate nga bye bakola ebintu ebitugasa oba ebibagasa, tuba tuli luddawa? Era kiki kye tuba twagala ku byonna? Tuba twagala kiki? Muyivu byakola bigasa ye, of course n'abalala. Owookubiri, Kipalo gwagamba ye bandit. Bandit mpozi akola ki? Oba tukyogere mu kulumpanya oba mu bandit mu Luganda kyandibadde kiki? Bandit. Waliwo abasiribe bano bye baasibanga convict, bakiyitanga convict, nenga bandit kwegamba ye muntu omubbi, byonna abaabigatta atemula biki. Bandit kwegamba nga ye butayimbwa talina plan, kintu kyonna akikola. Yoyakola bandit yoyakola yebya ebigasa ye yekka okulumya abalala. Bandit akola ebigasa ye yekka okulumya ate okulumya abalala. Kakati ekyo kigeraageranya otya na bino ebiriwo nga katugambe bw'oleeta example ya kino ekitoogo kye baakagyamu abantu, pozi bakiyitani Lubigi. Emabega waliyo bandit oba intelligent person. Kubanga intelligent person yoyo akola ebimuyamba n'ebiyamba abalala. Bandit yoyo akola ebiyamba yekka nga bw'alumya kiki abalala. Ku ky'omu Lubigi state yegamba. Tokigendako nnyo. Nanti state yegamba, nanti kyobuuza tukiteeke ku kitya ku ky'omu Lubigi. State yegamba
nti ekola ebigasa state n'ebigasa ekikolwa kiyamba state kiyamba n'abantu. Ate abantu ba bulijjo balaba bandikit emabega bagamba nti gundi lwaki mu kati ani mutuufu gundi lwaki mu muleseewo kati ani mutuufu ke kabondo kakati emabega w'ekyo wateekwa okubairayo abalungi n'ababi omulungi n'omubi tetumanyi ne wayinza okubaayo omulungi nga kyayagala okukola kigasa ye n'abantu abalala ate ayinza okuba omubi nga kyayagala okukola okulumya baawo ate ye akole ki afuna ebibi. Abantu abo kipala aboogerako nga emitendera gye tulina mu society zaffe. The unfortunate be baba talina kiki mukisa. Waloolabyeko omuntu atalina mukisa. Senga wange yamunyinyonyola. Ye senga we alina omukisa. Gutya. Ye nanyinyonyola ogutali mukisa nanga omuntu w'omukisa mulala. Nze nina omukisa. Era nze tonzanyirako. Nina omukisa togulaba. Abamaje bankwata ne banteeka mu kayanja ka Kabaka awo ne baŋŋamba nzine buli mazina gonna ag'eggwanga lino. True story. Naye nga bakutte emmundu ndiyonze kabwenti nabo kayanja ka Kabaka ng'olwo emirembe egyo teri bantu yonna badduka dda Kayiira yabagobayo yakuba mu lubiri emmundu ne bavaayo. Ndinze kanneetambuza Kabaka simanyi ku kayanja ka Kabaka neefuula ayiiya ebintu byange. Nengwa mu bambaje nga 12 ne banga nti okola kikonze nti nsoma makerire mu music dance and drama ne banga nti tuzinire nti mazina ki nti gonna ag'eggwanga lyonna ne ntandika okuzinira kayanja ka Kabaka awo. Naye nga manyi nti obudde bwonna era ne banga nti kimbia nga maze okuzina ge nazinayo kimbia ne nziruka naye nga manyi nti obudde bwonna livuga. Kama nantaasa ekyo kimu ku byo ebimbaddeko mukisa. Ate tokola nange n'otaba na mukisa kati nga omanyi waliwo abantu abatalina mukisa bannange nno ne ttiimu ng'egenda kukuba omupiira enkuba n'etonnya abantu tebalina mukisa ate abalala ne baguyita omukisa ogwo ate abalala ne baga nti enkuba etonnya nti agwo mukisa. Nolwekyo the unfortunate waliwo abatalina mukisa ekintu bwafuna miliyoni nga tewali kyagula nga ku ssaawa eyo tewaliiwo kikozesa miliyoni nekifuna. Ate omulala n'afuna miliyoni nga ku ssaawa eyo miliyoni ate osobola ogijjamu amangu ennyo 10 mwaga. Omukisa ogwo Katonda bw'otoba nagwo oluusi abantu tobanenya abatali successful mukisa gwe gubabula sente n'azifuna leeti oba ne bamulyaza amaanya oba ne bazimuwa leeti so nga babazimu era wali yandibadde asobola okugula ekintu kiri n'akitunda mangu oba motoka nga weeri naye kati bagenda ozimuwa ng'emmotoka teriiwo kati naye n'aba ne ssente nga talina kyako. Omukisa ogwo talina mukisa. Waliwo abantu abatalina mukisa talina gwamanyi talina kiki abo nabo batuleetera ki abantu abo batalina mukisa abanaakakaddeke n'olina abanaakakaddeke mu butabeera na mukisa gwe nga mwami mukulu bw'akinnyonnyodde diru neefa sene ne zitazaala n'agamba oli yandoze kwekuba kweroga kwebba nize emibi ne gifubutukaawo naye nga mukisa kwezuula twakyogerako dda olina okwezuula mukisa guguliwa. Abo nno oluusi nabo bamanyi okulumya abantu abalala olw'okuba ye talina mukisa n'ayagala alumye ki omulala kipalo gwasembyayo yali stupid amuyita stupid nti bano bo tebakoma kwerumya to harm themselves. Kwerumya si kwerumya okwetuusaako obulabe okwetuusaako obulumi obuvune oba obuvune ye harm kiri kyoyogedde kibadde ki kwerumya si kwerumya okwerumya kikino
ekiri ku AIDS kyekyani abstinence oba okwerumya to abstain kwerumya oba okwemma okwerekereza apana kwemma abstain oluganda tululeke tetujja stupid abstain ojja kinzijukiza naye njagala wana abstain kwemma kubanga ekintu osobola kiringa omugati bugunaabira ng'osobola okugulya owulidde kwerekereza okwerekereza kirala okwemma tosobola kwemma werekereza bwerekereza wemma kikyo ekigambo okwemma tikirala nnyo wemma kikyo okwerekereza oyinza okwerekereza ekitali kikyo naye okwemma olina kwemma kikyo n'ekikyo okyerekereza nogaaka nerekereza essimu awo oba okyemmye wemmye essimu okwerekereza tekiba kikyo owulidde okwemma kiba kikyo stupid person kakati takoma kuhehaminga yekka kwereetako ye buvune kyokka abuleeta ne ku balala ate mu butamanya ye musiru ye yereetako obuvune ate n'abalala ayagala abaleeteko kiki kinaabanga oba nno oba kitya oba mutamiivu bw'anaayiira ate abantu omwenge yamaze okutamiira ate nagweyiira ate naye nayiira abalala obonyabonya abalala ate naawe okola ki weebonyabonya be bantu bana mutujja abalungi n'ababi olwaleero ku mulembe gwe tuliko be tutambulirako abali intelligent nebo bakama baffe muki mu bufuzi mu by'amasomero mu ddiini mu byonna mu magye mu buyinza omuntu yanditegedde atya nti omuntu ono muyivu oba si muyivu mu intelligent kyeki mu Luganda intelligent mu Luganda kyekintu omubangufu intellect eno Katonda atutonda tutegeera atuteekamu obwongo obusobola okukola analysis ku bintu n'okubizoninga n'okukola kina ebyo byonna nga byegasse endowooza ye intellect omuntu okuba ng'ali intelligent kwe kuba ng'asobola okukozesa ebintu ebyo byonna byagasse obulungi ng'ali intelligent tajja kusobola katugambe nno kankiwa example nga bw'onooba ne siringi mutwalo gumu mu nsawo gwe n'ogukozesa bubi toba muntu wa economy oba nutandika ozigaba ate olina mutwalo gumu ate ddala tolina te bwe zinagwawo tolina wojja zijja n'obwongo buno intellect Katonda tutaddemu ebintu ebyo byonna okusobola okutegeera nti tulina obikozesa obulungi okutegeera nti omuntu ali intelligent kwe kulaba engeri gy'akozesa components ezo zonna ezeegasse mu intellect Katonda gye yamutonda nayo ng'azikozesa bulungi ekyo wendabira nti omuntu ali intelligent oba bakitegedde oba tebakitegedde abatakitegedde si kyabwe naye kikino nti olaba kyobuuza olaba otya omuntu katugambe omanyi okuwandiika nakyogerako olumu omanyi okuwandiika oyiza okuwandiika oli muwandiisi wa bbaluwa oli muwandiisi w'olukono luli olw'ekikatuli ky'oluyitirivu kyokka n'okozesa skill eyo y'okuwandiika n'osayininga kyekeri ey'ekicupuli ng'okitegedde kakati otali intelligent olwo alina intellect esobola omuwandiisa owulidde esobola okukola byonna Katonda kimuteekamu naye nga tasobola kukola ki kubeera intelligent okubeera ne intellect si kuba intelligent tasobola kuba intelligent tekiva mu intelligent ne bwe kiba mwe kiva naye okubeera ne intellect obeera nayo naye intelligence ogiba intellect obeera nayo naye intelligence ogiba sinja kyenyongerako kuba bwe nkutunuulira ndaba omuntu atategedde bulungi we tuli nga omuntu agenda e Kampala naye ng'atuuse mu Nnyendo
okitegeera bagamba ogeza okubibala abalamu nga tolina kyojja kunyongerera sirina kyenkwongerako kubanga nkumanyi bulungi wojja okukoma oge nti awo kakati gwe genda mu maaso bandits omuntu ali intelligent mmulaba ng'akozesa components eza intellect okusobola okuzikozesa obulungi okuyamba ye n'okuyamba abalala nga wano bukiri oba tukozesa nnyo naye abalabi ba Dream TV bonna bali babugumizibwako teri muntu gwe bagamba abange gwe ekintu ekyo kyoyogedde nti abalabi ba TV ya Dream bonna babugumizibwako ekintu ekyo kya busiru okugamba omuntu nti abugumiziddwako wagamba muno kyekisembayo okuba omusiru kuba oba toyidde oba half baked obeera wakati obugumiziddwako tonyogoga tobuguma saagala nakugamba nti mbugumizibwa kyengezaako okugamba nti point eno eya intelligent eno oba ebigambo byebigumu ennyo tubikutule tutya okutegeera point eno nga tetunagivako omuntu ono namuvaawo tero urgently in telling agency tugende ku bandit olabye in telling agency mwami mukulu wabadde mutuufu nnyo okuŋŋamba nti otegeera kankomaawo kubanga bwe mbyongerayo tojja kati namba 2 bandits kati bandits kati oyagala kumbuza nti era omuntu omanyi otya nti bandits tugambye nti yaye kola ki ayeetako obuvune ate n'abaleeta ne ku ki si yeye ono yali stupid sorry bandit yakola ku lw'obulungi bwe naye nga alumya abalala omulala kati abo bandits tulina bangi naawe oyinza okuboogera ndowooza nze kambeere mu ba artist ba artist mukola ennyimba oba emizannyo oba ki nga mulowooza nti mugikoze ku lwa bulungi bwammwe oba mufunemu kasente oba kino ennyimba naye nga tezirumya abalala oba zikola ki media bakola ebiseera ebisingira ne bafulumya amawulire ku lw'obulungi bwabwe ne bakola shows ku lw'obulungi bwabwe naye nga birumya abalala mu buli kitongole mulimu ba bandits mulimu ababbi nga balumya abalala kati okuyiiya ennyimba embi okuzanya emizannyo emibi oba olina boolumya abataagala ebyo okuwemula naye ng'ofuna ssente zikuyamba naye ate naawe weereetedde obuvune nti abantu tebajja kwagala mirembe na mirembe tebajja kussaamu kitiibwa tebajja kujjukira wano waliwo sijja kwogera kubanga omwana omuntu asobola okutuuka ekiseera ne yeekoowa ekyo ate okireese lwaki weekooye nkireetera kuba bandit bano bandits the bandits rather bo ayinza okuba nga teyandiyagadde kuba ekyo oba kulumya mulala naye nga yeekooye olw'embeera gy'akoleramu anti olwo aba ayagala okwebonyaabonya ayinza okwekoowa n'ayagala okwebonyaabonya waliwo omuntu ayagala okwebonyaabonya ate waliwo ayagala okwebonyaabonya nga bw'abonyaabonya n'abalala katugambe omuntu akutte emmundu n'akuba abantu 3 ate naye neyetta naawe abaana b'obutwa naye n'abunywa kakati abonereza abalala ate naye yeebonereza ye bandit kakati mu gavumenti zaffe wano mu Afirika tulina ba bandits bangi era babaddewo ababbi kungwa ne beereetako obuzibu ate ne babuleetera n'abalala kati bwobba amabaati oba bwobba ekintu oba bwotta omuntu kati abantu bo baleetedde obahaminze nabo sikyo oba obalumizza kubanga gwobbye naye ate gwe banaakusiba ate tebajja kulya abaana tebajja kusoma kakati ekitegeeza gwe weehaminze ate n'abalala obahaminze be ba bandits be tulina wano abba ssente z'oluguudo oyo bandit bamuwadde ssente z'oluguudo okukola n'azirya
kakati abasajja abalala abanaku oba abakyala bayita mu luguudo si lukole olw'okuba oli yazirya ssente oyo bandit ate naye mwayita mu luguudo olwo yerumya ate alumya n'abala ye yalya ssente kyokka bw'aba agenda lyewuguusa nalyo likomplaininga ku binnya kakati oyo afusuuse ne bandit kakati ndowooza oyo bandito saagala bandito kati atwala bibiri both stupid and the bandit as well. Yes, stupid. Anti abitwala bibiri wali mu bandit oyo w'oluguudo eyabba ssente z'oluguudo. Nti abitwala agwa mu biti bibiri oyo owa ssente z'oluguudo ate yaba asuseewo mu bwawa kondo. Bandit tubalina abali intelligent tubalina mubamanyi sajja bagezi nnyo abasajja bagezi wano Alex Mukolo gundi naawe tombalira nnyo mu bagezi abasajja bagezi abali wano simanyi ba professor ni oba bakanyumuzaabo ba professor Kanyoki nze nandi manyiyo omugezi namanyi babiri naye omuganya kati owokubiri professor Nagenda waliwo Nagenda professor Nagenda by the way tukula musaaku ali eyo namulanda yesirikidde ba professor simanyi Kabwejere ba professor abo babonze njogedde bange nze twalina sente zakajubi bantu bagezi nga babamanyi wano bagezi babumayanja nti abasajja bagezi oludde mwebali tulina ba bandits bazibu aya nange bwe mbogerako wano aba bandits nze mbamanyi nanga abamu nekale tetubogera lwaki tetubuugira ati babo Lakwena yali bandit oba nedda olaba Lakwena yali bandit oba nedda mwawuleni Amini yali bandit oba nedda Amini yalumya abantu naye ne yerumya nga bwe tugamba wano bandit definition bweri Amini yalina omukisa oba nedda definition ya bandit egamba nti akola ye ebigasa ye ate ne birumyamu omulala kakati ani yabikola ebyo ebigasa ye nga nakola ebimugasa kyokka ng'alumiza abalala mu bakulembeze be twalinako simanyidde ddala saaliwo eyakola ebimugasa tewaliwo wali luddawa saaliwo waliwo ddawa simanyi mamange tatange bayite bannantonda ne Mukama Katonda kakati wali luddawa nali awo Katonda ng'akyanteeka oteeka okuba ng'omanyi gye wava kati oddawa bw'ofa nali mu ggulu eyo gye wali nali mu ggulu gye wava gyodda kale oba wali mu ggulu naye nga tetunneeyongera kuba unfortunate mwami mukulu ensi tonnagitegeera weeri nze weeri waliwo kanaaluzaala tugenda kudda mbikunyumizi nti ensi ekutte wansi ne waggulu tuli mu nsasagge ensi tesobola kukwata na waggulu ensi tesobola kukwata wansi buli kimu kikutte wansi ne waggulu mbeera mbi ensi ekwatibwa wansi ne waggulu naye yo tesobola kukwata wansi ne waggulu ensi ekwatibwa wansi ne waggulu ani agikwata embeera y'abantu abagiriko ebinyonyi ebigiriko ensolo ezigiriko emigga ezigiriko ensozi ezigiriko abalabi gwobibuuza tugenda kudda tunyonyoke the unfortunate person tunyonyoke the stupid person tunyonyoke ensi ekwatibwa oba yo yekutte wansi ne waggulu ekwatibwamu nga bulijjo nze Nantongo mbeera ne mwami mukulu Alex oba Alex mukulu kyonna kyoyagala kyomuyita kasita oba nga tovodde tweyanziza tusiima nnyo okutulaba buli lunaku wano ku Dream TV Mukama Katonda ayongere okutukuuma mweraba